oba okulwanyisa ekibiina ekikutte kati ng'olwaleero waliwo omulenzi Fayi wegwendo we Senegal naye yali esimeno n'emusanvu jali etaano nabiyi jali etaano odanoonya kubuuza abalala kibazitowerera no anti tujja kutuuka ekusooka kiri ekirala kusooka nina yakikwebazaamuko nti oggulawoko eggwanga nolowooza ku bantu ebisukka naye bannamawulire abasinga batukumira mu kaziro grazing mu Uganda kakati ffe tubalowooza Uganda yokka era mmwe CBS abalanisa okulowooza abantu ne ku Kenya nebadde beera Kenya nga banwanaga nti teryabimanyi ngende nga kumpi ebiri etanzania tebakwatako bw'obuuza abantu ani afuga DRC n'ofuluma wano ku Masengere okujjako awuliriza CBS yajja nti Shikedi yali ki oyinza n'omubuuzi wa Southern Sudan nga tamumanyi naye osobola okubuuza ani gavana wa Bank of Uganda gundi Mutebiri nga nawe tomumanyi Mutebiri ogoberera oli musajja munabifuza ogoberera ziri 35 yasine etteeka kkiriza oba gaana emmwe ebitongole bigenze mu kya UCDA gw'oli munnasingo oli munnamutiyana Emwanyi saala kule abantu Emwanyi byekoze bingi byekoze naye kati Emwanyi yeegenze bibadde bingi wala bintu bingi era byembadde kaije byendabye ensonga D bannayuganda balivaayo nga boogera ku ensonga eno yatandika bulungi ey'Emwanyi nga erina bonna ffenna etukwatako gyeggweredde esinindidde ng'etuusi y'abantu balala banjawulo mukita partisan nga yabyabufuzi ng'efusa y'ebyabufuzi wano ndesa abantu bawulaba Emwanyi boogerako yaabwe nga bakkiriziganya naye nza okulaba ate omulundi ogusoose nzikiziganya naawe nti ogwokubiri aganye nza okulakoze nze okusobola okusoose nzikiziganya namwe medi era ensonga tunagigusa onzekale kati nyezo mpalani watusibidde wansi andabe ensonga newetambula naye kiva di lwe mulowooza lwalivaayo abanafatusiza balina ng'ensonga etukwatako Emwanyi Emwanyi kigenze kibuzo kiri kiti Emwanyi neddamu okuwona ekitiibwa kyayo neddamu neetinta ki ekiddako sabategera mu palamenti nti bajjako amasannyalaze ne bawamba abantu ebya poliisi okusomesa abantu babene Emwanyi neddamu okufuna ekitiibwa kyayo gwe mundaba ebyo ki ekiddako tuddeko emisinde Botswana tumalize neyaza nnyo Medi olese perspective ennungi ey'okubaako kye bayita ensonga y'eggwanga kubanga kati omulimi yenna tekyaddukira mu CDA enagenda mu ministry byabitegeera omulimu Emwanyi ye ministry bangambye nti minisita ne PS bali bekubyeko ne panki lwansonga eyo birala tebalabagana tusomesa abantu babe eri abantu bassaabasajja n'abala bonna abawuliza rediyo eno kati gye nazuula tiringa erediyo y'eggwanga olw'ebitundu nze byentambudde gye ntuuse ne banneebaza okugibeerako olina omusanga ali Arua kasamu agiteeka online awo neebuuka abaali baagala okugiggala nti bagikomye awo yababuukira nebasokkako n'abasajja bange embaale nga bagamba nti nti nze rediyo zewaffe nziwulyako musiki n'ebirango naye okuba ku nsonga ezikwata ku ggwanga beera ku CBS muzire endala eri gyabiraga gyasinkanawo gye babeera ba RDC bokka okujja obbabulamu Museveni byeyagambye ne RDC bokka kabeeramu oba akoze kaki kakabeerako ogenda eggulu n'obasanga bagiwulira ate kati ne tuba n'olulimi kati buli omu lwawulira nakunyuza mukwano gwange bamutadde ejjo Dr. Kwaro Gamulango era manye essaawa zino kwaine mukyala bonna balango nibasako CBS era wambako ekyo komenti zeyo nagamba kino nakiwudayo kino sino sakkiriziganyiza nammwe so kati ku nsonga Medi gyolese ensonga ey'Emwanyi Emwanyi naddamu neba n'ekitiibwa ejja kuba n'ekitiibwa bannayuganda banaabaagala
Badde kwano wamgwe badde ngate kizibu ekiri mu ggwanga muno. Eggwanga buno lyabulwako bannannyini lyo. Uganda ng'ensi za Africa ezisinga tetulina abantu bayita ba citizen. Tulina abantu bayita ba subject. Citizen kubayita munnansi abannannyini. Omuganda gagamba nti w'oligwa wendigwa yaba citizen. Nfana ekyange. Terejja kuzanyira ku ggwanga lyange nga wendi. Terejja kuzanyira ku mwanyi yange nga wendi. Terejja kubayita citizen asobola okubuuza ebibuuzo nga n'abakulembeze bamutya. Eggwanga nga abakulembeze bawa ekitiibwa oba nga batya ababalonda oba be bafuga. Eryo eggwanga liba ne ba citizen. Kati ekiri mu Uganda waliwo kye balita ba subject nti mukama wange. Kati mukama wo kyagamba naawe kyogoberera. Si kuba nti oba kituufu oba okyagala kyogoberera. Kati mu Uganda kyekiri wano. Muzeeyi kino takyagala. Era bw'aba takyagala nga bakipaakinga. Muzeeyi kino kyayagala kyemutambula nakyo. Okutuusa nga bannayuganda atuuse ku level nga bo kye baagala kye kitambula nga kye bataagala kipaakinga. Awo tujja kuba n'ensi. Kigambidde emmwanyi ejja kuba n'ebbeeyi, ejja kuba n'ekitiibwa, bannannyini abagifunamu nga basuuzaga tozannyira ku mwanyi yange. Ekyo twajja kigamba mu bigambo bugambo bijja kubaako n'ebikolwa. Wiiki ewedde nakutegeeza Mwaya Museveni bamukuba akalulu ebusoga n'enkoona n'enywa. Ne bamwawula n'ababaka be, ababaka be ne bawangula. Ekyamukubya akalulu ebusoga yali nsonga ya bikajjo. Abantu bangi balimye ebikajjo kuba Busoga nali ngikoze mobilization ningi ngimanyi detail ku detail nga osanga omulwega nti bannaffe bangi twasoma nabo ne badduka e Kampala ne bagenda balime ebikajjo ng'osanga musajja ali magetsi naye ng'akutte ensawo erimu obukadde 100 obugola obukadde 2 ng'atunze ebikajjo bye naye kati ne batuuka nga luli taani yalinga emitwalo 15 nkugambye nga loole sente zibasaba mu loole y'ebikajjo nga tezigula na mafuta agatata ne babateerawo gye bayita pamiti kuba Lunyiga ajogera nti wano ekyaleesa license tekwali kuwalukusa kwali kukugira kulema abantu kuyingira kakati n'abasoga n'abagamba nti buli anaagala ng'okutunda ebikajjo anaabalengera license abaazifuna be babedde ab'enaalemu abanene ab'amaanyi be bafuna zi license nga tebalina wadde ekikajjo ekimu kati gwatunda ebikajjo nga gyolaga n'ogenda n'akusalira ebbeeyi ate takuwerawo ssente ebikajjo ebyo byolaba biina obudde ebigwanga nti kati bino tebikyasobola kukola sukaali era abantu bangi basala musumba baatuuka ne bookya ebikajjo byabwe biyitirivu nga wula ebikajjo bibatamye Mwaya Museveni bamusasulira mu kalulu agamaanyi gaabwe balaba we gaakoma so kati olwaleero nakugamba luli oluwedde wiiki ewedde bw'olaba nekyotugambye nti bwe kibanga ensonga ey'amaanyi emmundu zinaavangayo ensonga kubanga waliwo likyali omugezi muhamadi yanyomi kunda aronda aronda bali mu kyamafuta iso nga bagala endagano y'amafuta okugira bakku bamugamba nti endagano y'amafuta agamba nyakairima aronda yes you can overtake the government so okuwamba ninga buzza twagala kulaba ku ensonga zina kwanga kwezi nida bakulaga nti bannansi temuyina buyinza aronda mujjukira omanyi kano besi jabeera najja nakibagamba ati twagala kuba twakuwulira naye muligenda ne ku ntaanaye ne mugamba musajja gwe singa twakuwuliriza ayina be yasinkanye wiiki n'abaga nti muyina emyaka 3 gy'okwetaasa yabawadde ki
yabage Mwami Museveni bwakwata ku taapu y'amafuta ago ffenna tugenda gendanga ku magombolola n'obupapula nga gye tujja emmere kubanga ajja kukwata kyalina gw'atya kano kwolaba katyatyamu kubanga abeera okusenteza abazungu awajja kubanga alina abazungu kye baagala ng'ekitegeeza Saddam Hussein bali basajja babi nnyo bazibu nnyo naye olw'okubanga balina amafuta omuzungu ayagala bamugambako babikkirira. Saudi Arabia yataka shoji etake naye ba human rights activists bagenda mu America so era tebyekiseera bya Trump ne babagamba enkolagana yaffe ne Saudi Arabia tugifunamu nnyo kinyo okusinga oyo omuntu omu yakoze ki yattiddwa lwaki nti Saudi Arabia mafuta gerina nga America egeetaaga Emwanyi so kati Emwanyi yes Emwanyi yaffe kugambi waliwo yangaye lwaki Mwami Museveni talima ye transit katon 89.2 yes omulimi akola atya Yes, Emwanyi ndemu kubona ekitiibwa kyayo yes Medi nja kusema nakali kyogenze n'otugamba ekintu ekyalibadde kigatta eggwanga nekisemba nga kifuuse waliwo awangula oba atawangulwa Medi bwe baali bazimba politics Mwami Museveni bw'azimbye politics wa Uganda amuzimbye nti abakulembeze tebali mu bukulembeze lw'abantu baabwe abazimbye nti gw'oliwo ku lulwo osanze ow'NRM nga bamutaddemu omuguwa okwetuga nga naye mulimi wa Mwanyi kati Mwami Museveni amugambye akwate position eri against Mwanyi position ya kibiina mwe position ya ki ala si position ya kibiina position ya Mwami Museveni senteri w'ekibiina senteri w'ekibiina government bwayita obuwambe nti majority aba MP b'NRM bagambe Mwanyi gireke ye omu chairman kubanga chairman amukubiriza chairman tasalawo muteseza ez'abagunjufu chairman akubiriza bw'alaba kikaye n'agamba tuwanike emikono abasinze bagenda nakyo naye kati bolo ya chairman waabwe alagira balagire kati wetaba chairman oyo abeera mufuzi waabwe so nti kati abagamba nti gwe tojja kudda kati kala tojja kudda tojja kudda ngenda kuteekako omuntu so n'olwekyo nti Emwanyi yaffe nga bwe nagamba Mwami Museveni kyayagala nga bw'olaba pamba bweyagiwa Kizibwewe sabbuuni yagina yaleeta ensigo yaleeta eddagala erifuuyira kotoni yasalawo ebbeeyi kakati ekigenda okuddako bajja kugamba be balina endokwa bw'otazigula oba toli mu lulimi wa Mwanyi be balina eddagala ly'Emmwanyi ate be bazigula ekintu kya peneti tekiwummulanga kati bafunye olukwesikwesi kubanga eri endagaano ya peneti bagisako busawa bbali tebagipaakinga Emwanyi nedemu kuti okoye ekitiibwa njagala okujonga bannansi banayagala tisaba malaba nze lweyambya n'essuubi bannansi bwe tunayagala ate mugezaako okubako kye munyiiga kino kituwe bwiguli nti tukoze tutya okusigaza Emwanyi yaffe kugifuula nga yakitiibwa eddemu naffe otufuula abantu kubanga abantu nabadde nga ndaba ranking nga gundi Bukomansimbi yesinga yasinze okufuna mu Mwanyi ekitegeeza nti abantu b'Obukomansimbi bagenda kuba nga si ba bulijjo nga si boogera n'odingisa kati si abantu abasituseeko gyekola baguze ka TV yadawula radio olata ka TV yaguze emmotoka bw'ogula emmotoka olaba okulaba oluguudo olubi nga oyagala oluguudo olulungi oyagala ebyobulamu obulungi oyagala amasomero amalungi abantu abalina essente babuuza ebibuuzo by'amaanyi ekibaagala okutta sente sigale mu mikono egy'abo abatono egya famire entono fe abala tusigale nga tukulanga baddu